Nalunga Vic Urban Farm awalundibwa enkoko, obumyu, okulima amatooke, obummonde n'ebirala nga bwe tugenda okubiraba. Vicky okulima yakuyigira ku bazadde be ky'ataasooka kwagala naye oluvannyuma yajjamu ekyomugaso. Atulaga nti kitaawe yasinga okumwagazisa okulima. Bw'omala okulima olwo lubimbi bo kana akabimbi akatono kako kati nga bitunyiiza bituluma naye nga w'omala olima ebibye nga n'akako kalima kati nga akange nga ndimawo maybe sukuma wiki, spinachi, dadi nga amala otunda ebibye nga n'akanga akakato akola ki nga buli kamu akatunda n'akuwa ssente olumu n'akuwa 15,000 kati ng'omwana omuto 15,000 oguzeemu bupini batuwummula amatu oguze obugatto oguze akasaawa kati nagenda neeyongera okwagala ekintu kino ekyokulima. Dadi era nga wansalira ewawe making sure nti nnima n'ensinzaawo so that annyongera akabimbi akange kabe kanene nime bingi annyongera ssente. Kitaawe wa Vicky oluvannyuma lw'okumukwasa ekinyegenyege nti okulima kufuna yatandika era n'ayongerako omutindo mu nnima ye mu kitundu ekitono. 2015 I was 21 years mpangisa naye nti olw'okuba nali njagala okulima sirina ttaka kati nga mteeka ebiveera bya black nteekamu ettaka ku kabalaza nnyumba wempangisa nimamu enva sukuma wiiki mpola mpola biveera nga 6 ate nga baneiba bajja ne bagula mpayo wa 10 wonna wenyini wempangisa kati kyansanyulanga nnyo olumu nga ndima ennyaanya bikolo nga 3 ne ziranda ku kabalaza kange konna nga ne landlord naye alaba nti it's so impressing n'agamba okay nga baneiba wanaona batandise okungula kolina gamba jangu nnimire bino nga byolimye kabalaza kange biki kati kyampa okusoomoozebwa ne ngamba olaba kale ntandise buno obuntu obutini ewange kabalaza. Yes, I think I can do something we've always done with my dad if I get some big space. Kati nenfuna challenge nengamba sirina ttaka naye ate nkyagala naye waliyo ate abapangisa amataka nga balina tewali kye bakolerako kati nenoonya eyeziroobo nenfuna eka zaali 6 nga kuliko n'amazzi ku end ekesembayo. Omukyala ne mugamba mpangiseko yiike mnagamba no bw'oba wakupangisa eka zonna okola ki ozipangisa sinza temako nenkupangisako kitono kati ne mugamba kale era yampangisa yiike emitwalo 5. That was 2016 kati nalima emboga nezikula nenima buli kimu naye nga kati challenge nafuna dadi yatuwanga buli kimu mu nnimiro nti mulime ne bikula naye nga challenge eyo nti nali simanyi market, how to hit the market. Simanyi nti n'omuntu otandikira wakati olimye ate nga twakula tuwulira Nakasero market yokka by the way nze nga gye mmanyi Nakasero dadi gyatwala ebintu kati nange nengende Nakasero naye my first time to go to Nakasero saddayo. Kakati otandise omutindo ogwongerako otya? I did everything in a small period ate ebintu bikuze lwakuba mukyala nali namusasula ow'ettaka nangamba olusuku lw'amatooke lulekeeko byolimye birekeeyo kuba nali mkooye nga ngamba challenge nga saagala kukoowa kulima naye nga ate the whole experience challenges nga mbikooye nengamba naye ate sigenda kukoma kati farmers do not quit dadi wange yakinjigiriza kati nengamba at least kankunganye obusente bwenfunye ngule ettaka naligula nali ku kibanja mpola nensooka nempayo $3 nentekayo $2 mitwalo 5 paka we nali sasula nendimalayo kati kunze akataka katano ku 10 olw'okuba nali mmanyidde ateeka 6 nga ntambula n'enkoowa n'empumula neebaka namu wakati nga nkooye 5 ku 10 kasooka ne kammalamu amaanyi nga ndabanga it is something small naye olw'okuba nti eri experience nali nkooye ewala nengamba I have to make use of this nasooka kubawo olusuku lw'amatooke out of the excitement kati kale wadde katini naye kyange wadde katini naye kange kyange kati yes nesooka nenkuba olusuku lw'amatooke excitement gye nnina nti nyina emikwano gyange they're empowering me tuguze ku mmere nga nnyunja amatooke naye nga batwalira ne bagagula so natandika kugyamu ebitooke ebyendaba nti tebinsanyula wakati nembijjamu nentekamu lumonde side emu nentekamu muwogo bikolo nga 15 nengamba wadde kali bitono naye ntandikwa ate nga nze ng'ekyasente nkijjeeko the beauty about this whole thing was everything to me. Looking at my cassava grow, looking at my Irish grow, nga wantu watini nenga tensimbamu ebintu in bits. Abavubuka, omuntu okukuwa omulimu oluusi asinza ku magezi g'omulaze nti olina oba ogenda kumwongerako. Mukyala Nalunga omuwulidde atobye mu kulemerako okw'amaanyi nga kati atuuse n'okutuyigiriza nga kati agazizza n'akatale ke. Naawe nkyatandika.
Wano ku program Pakasa tweyama kubanga tutunuulira nnyo ebintu ebikwatagana ku by'obulimi kubanga ye backbone y'ebyenfuna by'eggwanga Uganda. Omuwala tumulabye myaka mitono yakola ebintu eby'enjawulo okwongera omutindo ku by'okulima. Ngenda kutandika nawe Dr. Maggie Kigozi. We tutunuulira abavubuka ekintu ekyekuusa ku by'okulima abamu tebakyagala kukiwulira kuba bo baba bamanyi ti kintu kyakweddugaza kintu kyakudda mu nnimiro n'ebintu ebyenjawulo ebifaananako bwe bityo. Naye omuwala ono akyusizza nti n'erinnya lye yalissa ku urban farmer, omulimi ow'omu kibuga. Omuntu ayagala okwongera omutindo ku by'obulimi ng'ate alimira watono ekintu kyasobola okuba ng'akoppa. Biki byalina okumanya oba byalina okuba nabyo ku ngalo kuba gw'oli mulimi atandika okulimira ewatono ate ng'ayongerako omutindo atya alima ekintu abantu ate ne bakijjawa wawaalimira. Yes, Doctor. Njagala kwebaza Leila okubatuusaako kaslota ako ke bava okulaba kati kubanga okulaba kuyiga era kati I'm sure buli omu idea agirabye. Gwe ne bw'onooba sooka otandike ng'oliisa abawaka. Lwaki osituka n'otwala essente zo n'ogula doodo n'ogula spinach omulabye omuwala akataka alina bwe kati katono gwe oyinza n'okuba ng'olina ddene ng'eryange naye leero ogula nedda. Kaakati kituyambye nnyo nti balabye omuntu eyakikola, omuntu omuyonjo, omuntu alabika obulungi. Kubanga ffe we twakulira bajjajjaffe be baalimanga ne batugamba nti gwegenda osome dokita gw'ogenda kubeera dokita sikulaba wano mu nnimiro siwo ogenda ba munnabi amateeka ono newandibadde yasoma bya agriculture ajja kutuula eri mu ofiisi ateekateekanye naye tajja kukwatako. Yengeri gye twakula era nabana abaana baffe bwe tubakuzizza soma tojja kubeera mulimi nga nze. Naye kakati tukirabye nga Uganda Katonda yatuwa ettaka, yatuwa enkuba, yatuwa amazzi, River Nile zonna ziyita mu Uganda. Bw'oba watuukako Egypt n'obalaba Kanairo kaffe kokka emmere eyo yonna gye balima eva Kanairo akaffe akavudde eno ewaffe akatutte n'ettaka yaffe eddungi ennyo mu ddungu lyabwe. Naye ffe abakayina lwaki si ffe tuba liisensi yonna era tusobola. Kaakati abaana mulabye sirabika bulungi? Olabika bulungi. Ndi mulimi. Alabika obulungi. Ndi mulimi modern kyekitegeeza nti olina ne ku technology. Tulabye akozesa social media okutunda ebintu bye. Si kudduka from door to door banagula vegetables zange. Akozesa biveera. Akozesa biveera byalimiramu amanye ettaka lisaana kubeera litya. Ebyo byonna byakuyiga bannanga agriculture. Singa jjajja bwe yasuulanga ensigo ye si bwe kiri. Waliwo by'olina okumanya. Mu kaveera omwo yataddemu ki gojja genda gye wali ettaka oteekemu no. Ayina engeri gye yakitunuulidde naawe sooka okiyige. Then ojja kubanga naawe ofuna kingi ofuna kinene ng'okozesa tekinologi ye yajja. Nsigo ki ye gwe gy'osimbye? Kikulu nnyo. Nsigo ki? Wagijja wali ku doodo oli ali wali? Eri ensigo ng'ekuwa. Nze nafunye ensigo e Buganda era njenyumirizaamu nti nagijja wa Kabaka. Sirowooza nti yabaddeyo gyeyajagimperete naye nsigo ya Kabaka. Ensujju nzeesonga tezinaba kujja kuba omutindo gw'ensigo mulungi. Ensigo ennungi ky'oba osookerako. Ettaka olikoze otya? Omwani omugyewa byetaagisa oba teyeetaagisa? Ebimu byetaaga ebirala tebyetaaga. Kwegamba manya information yonna ekwata ku kyogenda okulima. Ginoonye kweri ku mikutu, kweri leero wano nga bwe tuli ebaddewo n'abalimi abalala. Genda obuuze ate baagala nnyo bana abalimi nga baagala abagenyi. Era kujja ewange nze mbalage byonnina byonna. Twagala nnyo abagenyi n'omulage gende omukyala abaddewo asomesa n'okusomesa kale. Bafamazi bangi nnyo baatandika okusomesa.
tekijja kulema teweesigaza mu bwavu sooka watandikirawo n'ebibyo by'olya weetaaga akatungulu weetaaga ennyaanya ebyo byetaaga bibyo wandibadde oyonoona ssente toyonoona. Secondly, commercialize naye nga quality ebyo byonna bajja kuba bakasitoma bazibu olina obbawo ekintu ekirungi. Tweyanza nnyo Dr. Maggie Kigozi. Honorable, topic eba yiyo nnyo olwansonga nti wali former Minister of Agriculture. Njagala twogere ku kintu Dr. Maggie Kigozi kyakomekereza nakyo ekyo commercializing. Tulina abavubuka bangi nga bategedde ennima ey'omu kibuga n'omukyalo oyo Vicky nga kwali nga balima ebintu byabwe nga bya mutindo bafunye ebigimusa eby'obutonde naye akatale akamawanga ag'ebweru bakoze batya okatuukako? Kyakusooka omukyala Dr. nga bw'agambye nti kakasa nti bw'oba ofuna ensigo ofuna nsigo ntuufu otaddemu ebigimusa ekintu kino kyolima kyetaaga ebigimusa oba nedda. Kankongerayo ku katono kikyoyinza okulima nga tekyetaaga nnyo bigimusa. Ensujju yakula nga bw'ogiteeka awagimu ensujju ne lumonde omuganda bw'obiteeka awagimu ennyo ojja kufuna amakoola mangi nnyo. Bw'oba obirimye ng'oyagala makoola ago tuligoogerako olulala teekawo ebigimusa, naye bw'oba oyagala nsujju weegendereze nnyo kigimusa kikyoteekamu. Oli okirabye nti akasujju k'okulujjaawo kabala nnyo ne weewuunya n'okwewuunya kuba ko tekaagala nnyo bigimusa, naye eyo nvuddeyo. Kaakati akatale k'ebweru nga tonnaba kulowooza bweru wa nnyumba yo nga Maggie bw'agambye sookera kufa abeewammwe. Wagambye n'ogamba nti Mukama bw'aba anaakuwa ebintu ebimu oteekwa kuba mwetegefu okubigaba obugabi. Kati bw'oba okedde ku nkya n'olima doodoowo katugambe olimye doodo olimye ensujju sala amagezi oyige bwe bafumba doodo oyo obulungi ennyo nti abawaka bamulabire ku mmeeza batandika okubuuza kano kadoodo nga kawooma keeko ke nali masebo. So waliwo essomero Makerere College School Be Known by Works manyirwa mu bikolwa. So kati bwana abawaka bwe tunaamala okuwaana doodo nga bwali omulungi oba oliawo tugenze tulabye n'ennimiro omuliraana bw'anajja ng'okuba maama waakaama mutwala alabeko ku nnimiro yange. Kati olaba beetoloola emmanju gw'osookayo oba kwe bakusanga maama nsanyusa okulaba wano wembeera singa ompagirayo maama. Amazima amatuufu ffe wali ewaffe ntinda buli alinawo kaakola tuwagiragana kuba sitwagala tubeere ku poliisi nti omwana wa gundi yabbye ekyange nakyo. Omwana bw'aba alinawo kyakoze kiwagire. Kati olwo ofulumye okuva mu nju otuuse okutunda ku muliraano. Kati waliwo obutale obusinga obungi wano bukateeke nakawaawo wino bonna bagula, naye bw'oba oyagala kano katale k'ebweru nze amagezi genkuwa totandika okulima nga tonnayingira value chain ezo eziri mu ebyo. Waliwo forum bagiyita horticulture nga mulimu abantu abalina emayumba ku lw'entebe w'okungula envaazo n'ozitwala ne bazirongoosa bulungi nnyo ne bazipakira mu bipapula mwe ziteekwa okugendera ne ziba nti za mutindo gwa bweru ne bazikutwalira ku kisaawe. So buli ayagala okugenda mu kulima okuliisa ab'ebweru sooka oliisa ab'ewammwe kuba ab'ebweru tebajja kulya gwe byotalya. Liisa ab'oku muliraano bakuwe feedback bakubulire nti kano kalungi, then okolagane n'abo ababisooseemu omale okuyiga. Okwetongola tetuganye naye sooka bakukwate ku mukono n'olusooka n'olwokubiri olwokusatu ekuba onooba olimanyi ogenda bwo. Okay, Dr. Maggie Kigozi njagala twogereko tweyanza nnyo Honorable. Njagala twogereko katono ku nsobi ezikolebwa kuba twogera ku kwongera omugaso oba omutindo ku bye tukola naye abantu olumu bakyagala nnyo ate ne bayita we bandikomye ekibaleetera bizinesi zaabwe okusaanawo. Era ensangi zino waliwo engombe egamba nti ebintu omwami ono yatandika mulungi naye kati we twogerera ekintu kimulemye oba ekintu omutindo gutandise okukola ki okunaabuuka. Biki omuntu kwalina okulabira nti kati omutindo fayini ngwongeddeko naye kati ngunaabuula? Kibuuzo kizibu ekyo. Kati ogunaabuula okwencouraginga
buli kiseera okuba nti okitunuulira making sure nti ekintu kyo kyongerako bulungi neva kukendeera kugetinga worse ate nga akataleko oba oliawo okayina akabadde kaagala kiri kyokola noto oba kwagala kingi nnyo oba notandika okukikwata bubi mu mangu oba n'ofunamu obulwadde amatooke ngaago kofi ennyanya waliwo ebirwadde ebyajjanga waliwo bwe twasimba kasooli juzi amewaamu nejja neyonoona mungi nnyo bwe twali tukoze kaakati ebintu ng'ebyo gwe nga abirima olina okumakinga sure nti watching out watching out ekintu kyo kireme omutindo guleme kukkirira oyinza okuba nga oyitirizaako manure nakyo kiri awo oba totaddeeko oba pesticide kwegamba waliwo ebyetaagisa awo ate oba oli awo weetaagira omukugu Victoria yatubuulidde associations eziriyo ffe ngaaba beekeepers omanya nti ba beekeepers eri amanyi nguddeko kino n'omudduki n'omukubira essimu bw'oba ddala tomanyi olugwokubira naye bonna abamanyi nze mumanyi yantuusa kaakati njagala kukola mbuzi era yampadde amanya gende wono gende wooli yes kwegamba noonya information eyo ogambe nina ekizibu kino kyendaba nange ne bakasitoma bakiŋŋambye nga tumba dokita saagala kukkirira wansi making sure nti osigalayo waggulu akatalekeka bannange abatulaba kisooka mbeebaza again olw'okuba nti muli wano mweyongerako omutindo muzze kuyiga era okuyiga tekukoma ate tomanya maaso kyogenda kukola mungereze okwo mukope okukopa si kibi tolina kukola kubeera innovative original buli kiseera Viki mumulabye Dalausi mumulabye lwaki naawe toyinza kulowooza oba ebyo bikusanyusa oba osobola obikola n'ennaku ziri endala zonna abalala bonna betubalaze nga kakasa. Okay, Honorable nga tuwumbawumba njagala otunyonyoleko ku ngeri omuntu gy'asobola okozesa omutimbagano okweyongeraku omutindo nga tuwumbawumba. Kaakati bw'oba oyagala okukozesa omutimbagano ekisookera ddala manya kyoyagala okuŋŋamba kuba tojja kugenda ku social media tojja kugenda ku Twitter erina ne characters ezeekomako otandike kumpeereza page 2 ekintu kino bwe kiba kikyo osobola okuba nti osobola okukyogerako mu ddakiika emu nemba nga amawulire ngafunye so tuddayo ku kiri kye nagambye yiga okwogera mu bantu kuba oluusi bwe mba nsomesa abanayogera mu bantu ngenda ne mbagamba nti kati nga ggwe nze nkusanze wano ku pakasa ebyobumbejja n'ebyaki bo waliwo ababiriko kati bo bwe bakusanga ebya pakasa tobibabuulira so kati nakino bw'obanga oli mu business beera ku ekyo yiga okutunda ekyo ekiri gusanze otunda nnyaanya tombuulire oba watundako ku naanansi kati tuli ku nnyaanya zino so ekyo tukiyige. Ekirala njagala okwonaku katono ku kibuuzo kye wabuuziza Dr. Maggie nti kiki ekivaako omutindo okunaabuuka. Mazima amatuufu kansooke nkyogere mu luzungu over delegation. Tugenda ne tusanyuka nnyo kuba ofunye miliyoni esooka olwo abaana n'obagamba abaana mugende mufukirire abaana mugende munoge buli kimu ne babeera nga be bakikola n'essimu yo mulala yagiddamu olwo nga bitandise okunaabuuka so oluusi okunaabuuka tekuva ku just quality kino ekintu ky'olima naye engeri gy'okikwatamu. Waliwo yagamba nti kale nagula fertilizer oyo w'abazungu fertilizer takola ne mubuuza nti mwamuteekako mutya mwateekangako kuli kwennyini ku kitooke wateeka mu makkati wateeka mu binnya teyaddamu n'essimu neevaako oluvannyuma nankubira naŋŋamba nti naswala kuba saaliyo so ekyo ne kibeeraawo nga tuwumbawumba ekisookera ddala brand yourself njagala okimanye nti gwe MD naye gwe weeyita kati bw'oba ye gwe Dalausi yasinga okukwata akagiraasi obulungi n'akakutuusaako n'erinnya lye erya Dalausi nga limuliwa ye gwe chief sales officer wa brand yo. Ekyokubiri yiga okwogera mu bantu. Ekyokusatu newankubadde Mukama akuddiddemu n'akuwa essente ezenkanawa bw'okiba nti ekintu ekyo kye kyateeka essente ku mmeeza yo tokirekera abaana bakoze kira nedda ssebo
beerawo. Abaganda bagamba nti nannyini kisibo bw'atakwata mu mbuzi, embuzi zifa naganga. Webale nnyo. Tweyanza nnyo Honorable Victoria Sekitoleko. Amakulu mu bakugu baffe bye boogedde ekyo ky'olunaku olwaleero. Essira tugenda diteeka nnyo ku njogera. Engeri gy'oyogerezeganyamu ne bakasitoma abo n'abantu b'okola nabo emirimu awamu n'abakozi ejja kuyamba kinene nnyo oba oyagala okuba ng'owangula. Ate y'engeri esinga okuba nga weeyongerako omutindo olw'ensonga nti buli kitu kyonna ky'okola kebere bizinesi kagabeere maka okwogerezeganya kwe kukivuga. N'olw'ensonga eyo olina okuteekamu nnyo essira osengejja ebintu eby'enjawulo by'oyogera omanye ki ky'olina okwogera wa n'engeri gy'olina okukyogeramu. Tukwebaza okulaba program Pakasa nga twatambudde n'omubala ogwa yongera ku ekyo kye watandikawo, yongeramu omugaso oba yongerako value mu lufuutifuuti. Nkwagaliza ekiro ekirungi, nze Omumbejja Ndagyo Leila, musolo bulungi, mweraba.